Enkyukakyuka empya ezikoleddwa ku ttiimu ya under 23 za kutandikirawo mbagirawo era omutendesi Micho Srodejevic basaliddwako butendesi bwa ttiimu eno n'asalako abazannyi 14 abaali bayitwa gye buvuddeko. Bw'abadde ayogera eri bannamawulire mu lukiiko lwa buli wiiki eMmengo, akulira emirimu mu FUFA Edgar Watson ategezezza ng'enkyukakyuka zino bwe zikoleddwa akakiiko ka FUFA akavunanyizibwa ku bigwa bitalaze era abalondeddwa bakutandikirawo emirimu gyabwe. Katandika emirimu gyako ku ssaawa eno yennyini era kekajja okuba nga kavunanyizibwa okuba nti kakola emirimu egyo era n'akattiimu katandikirawo okukola emirimu gyako kaseera kano. Watson agasseeko nti omutendesi Micho wakumyukibwa Frank Video Anyawu nga bakuyambibwako Patrick Ntege nga manager, ate Amidu Juma yagenda okukulira akakiiko ak'ebyekikugu okuli bammemba abalala 4. Mu ngeri ey'okuba nti mu kaseera kano ng'ebibuuzo ebya CAF A ne CAF B tebinadda okuba nti bebaddukanya ttiimu eno okulaba nti esamba All Africa Games ne Olympic team. Bw'abadde ayogera ku ttiimu n'engeri gyerondeddwamu, Micho ategezezza nga bagezezzaako okulonda mu buli liigi ya ggwanga era abalebeza bannaabwe balonze nga baakugenda mu maaso n'okusunsulamu abazannyi abanaakiikirira eggwanga e Mozambique. In action, and we are following them and we are looking forward that they are continuing with the same kind of performances and even better, so that we could continue to be contender, fixing problems that they have stopped us to be there on AFCON and looking forward into the bright future, as I told. Enteekateeka nnungi nnyo ku lw'omukaaga luno tubadde n'abasambi nga 10 tugenze tubasalako era kooki yatuuse ku basambi 36 balinawo kaakati. Ku lw'omukaaga tujja kubeerayo ne non-residential training ne ku Sunday ne Monday abeere ng'asobola okusalako okutuuka ku nnamba ya 25. Ttiimu yakutendekebwa ku lw'omukaaga ne Sunday okutuusa ku Monday n'oluvannyuma amazannyi 25 ku 36 baakuyingira enkambi y'okusulayo enjeru. Uganda esamba Mozambique mu mupiira ogusooka ku bugenyi e Maputo nga February 21 n'oluvannyuma bakuddingana nga March 7 e Lugogo mu mpaka ez'okwetekera empaka za All Africa Games. Frank Serugo, WSTV Mengo.